At night, I know time pisamu gari when I find njogera kwa aliens. Come on, Fuma. Muli ba dem damo kumfuma kati, but I don't care. Febina afuka problem tubira bireri myaka 10 emabega. Like eri yotaga tekusooka temukole mutya tubira birawo. Me I've seen alien on different occasions. Katinga video ya fuluma mwenane mufuka happy nga alien skin ino mchala gwawo be mtwala 5 hajati nagama mujeo camera mane bagamba banayitayagala na camera camera yali ekwata ngeri so focus je yali ngatunulamu one time or two ngajikuba ye eriso emutambulirako buli omugayo yali tajigamba nti nvaako. Era singa bali tebagala ebintu ebyo biteeka mu camera lwaki batandikirawo recording from beginning to end. Waliwo ensonga ng'ogiraba waliwo asiniikinze n'akwata video nga yeekwese yagobako omuntu omu naye ng'eno side waliwo yali amukwata nga mutambulizaako camera naye nga tafuddeeyo. Nena bagamba abantu bajja bazanyira ku mutwe bafune bye baagala emirundi nga 1000. Anyways, me, I don't wish for that guy okugwa. I would be lying in Darika. Tagwa. But let's not be blinded. Let's not be blinded by sympathy. What we call it. Uganda. These are the things that I told you about Uganda. These very people about money kawagulu alieni what yeah, the very people the same thing that you guys did to Palazzo, the same thing that you guys did to Bobby Wine. Neda nakola ko video aneno nga njogera ku Bobby Wine. Eno industry omuna agitegera anti everyone out there is after money. Lwakuba nti obuzibu abantu be Uganda bwe muyina mwagala nnyo aboogera bye mwagala. So alien nyagira mukola bye mwagala mu ghetto mukulaga nti munaku mukulaga nti aranirira. Let me tell you, those people are two-faced. Mugenda kunyiga mu nvume mwabamanyi. Alien skin yavayo na ayombesa muyimbi Spicy Diana. Era mwe mulya sente za government temtunulidde ku bayimbi balala bato lwaki mulya sente za government ekyaba tutte ku ebyo bigundi byammwe bi organizations byammwe bye mukola kulya sente babawadde sente. What is he doing now? Tali ku sente za government. Isn't he eating from the very source gye yali agamba mbanera gye yali agala olabisiza mbanne nti balya sente za government ze ziba tuttemu ebyo ebintu. This is a mind game. Wonoba omugezi ojja kitegeera. Wonoba omusiro ojja sigalo yasama bwasama nga toyina sense of direction. Me, there are many loopholes in Alabanga, and I was like, these people are so dense. If someone wants money, let them come freely. Ntitwagala sente sebe byakwekoza nabagamba swapere yemuwanika abantu simanya gundi tasobya simanya niyo simwe beba mu abali mugamba nti kati asobya. Pretense nze nako omuntu ayina pretense. I can smell pretense from a mile before it gets to me. I can sense a person who pretends. Simanya nja kugulawo charity organizations. Oli munako gulawo charity organizations. These are the very people who say, when he gets rich, simanya aliens kina jayamba banaku, tajana kwerowoza ako. Hey! Ugandans, open your eyes. That's the reason as to why people are using y'all kubayimirira kona walampa na tukaja atusena mala na abadizatinga because of your low thinking capacity. Y'all are supposed to know that people are playing a mind game. If you're supporting someone, support them because you know bagala sente. Everyone wants money. There are just a few of them that stick. Waliwo omuntu yavudeyo nagamba Alien skin yali abagambye kombo politician. When you side with Bobby Wine, that means you're a politician. That's one. When you let Bobby Wine on your stage, would you match money into that moment you show that you're on Bobby Wine's side, you're a politician. Ubufuse wanupu. Government echimanye kutera moto chinegamba kati yo wanupu. There and then, if you're not a Bobby Wine final supporter, you don't sit on the same round table with him.
yalinga abagamba banaye supporting Bobby Wine banaye Bobby Wine ze ndikuye banaye simanya bichi. Everyone considered him a noob person or supporter. Right now atusiza n'abagamba mwe chimenke mujja kitegere chimenke techina side kyekubira yonna. But anyway, Ugandans, if mwagala yisaawo ensonga nze nakibagamba luli eri ne munvuma tolinyirira munno gwo kuwalampa. Ebyo muteekamu abantu amawaggali buli omu n'abeera nga tayogebwako simanya tagambwako simanya biki byebaleetera ensobi. The people you put up there are the ones abakedde ku matane babagamba stani yabateekayo. Nze simanya abammwe abamusupporting nga mulimu olusitani stani. But mukozeseko ku bwongo wammwe, and it doesn't make any sense mu okuteeka omuntu waggulu mulabe nti awininga ate ne mumugirayo waggulu ate ne mumuteeka wansi. You can either do this, Abanayuganda temumanyi what they call peaceful protest. You can get a way of talking to alien skin nga ate temumusuula busuuzi. It's also possible. But Ugandans balina kino ekintu tujja kuwanika kubanga tukwagala ate tumaye tukusuule because tukuchaaye. Chechimu kyemwakola kwani ku palaso. No one saw that Bambi kyali kiyitiridde. Alien skin nga akubye bantu naye mwali mukyayagala owuliriza nti akubye abantu. Nga akubye bantu n'abajjamu amanyo ne bayika n'omusaayi ye baamukuba luyi ne mulyoka mutitiriza. Banaye alien, banaye bamukubye niyo nga akubye bantu ate nga akyabakuba. Nothing has ever changed. Abula mwagala kusomesa abantu mpisa. Twagamba omusajja amawaggali nga ffe twagalabirawo amawaggali gaali mangi, but no one wanted to know. Up until now, some of you don't want to know. But omuntu buli omumuwanika bwe mutu n'awulira nga nammwe bennyini abamuwanika abajja balinnyako kubanga aba abayiseeko. So at the end of the day, musobola okukola peaceful protest. And also he has a right okubanga supporting ani gwayagala. Lwakubanga yasooka basiriwaza ab'emitima eminafu ne mugamba bannake ayagala nnyo omuntu wa wansi. Omuntu wa wansi alya mu gavumenti. Nze nange ne wembanze kambabulira akasente nga kaagalibwa. Mumwo omusajja si muyimbi, nze nakibagamba era nkyakibagamba. Si muyimbi, he's not an artist. Tamanyi kuyimba, ayogera bwogezi nnyimba. Si muyimbi, mwamuteekayo lwakuba muyina ekisa gy'ali, bamukubye, bamukoze eki. It's the only reason as to why mwamuteeka yonna gye mwamuteeka. Not because of his music, nti amanyi oyimba, nti music yabakwatako. Everything that Ugandans always bye batayagala ng'omuntu akoze alien skin lyayina. Nyambala ye yali ayina kwogera bubi mu bantu, kulya nkwakyo, ebintu ebyo, those behaviors okubanga azikolera mu bantu. But you supported him. Nga mugamba era music we simanya tukwata ku mitima kija abakwata. But anyways, I'm not here to mock or laugh at him. I would wish to laugh, but I just pray with a clean heart. I hope tagwa nenga muntu yenna akwate kubolya nenga zo sente nange nzija wemba alien skin. Gwa sente ngeo majo takoleredde. Ate wuyo mbale mloza support ya mnaji mwa pakadi. Yabagamba music career ye ending this year. Like, these guys are playing on your emotions. Just imagine supporting an artist nga mwagala imirira asinge ku balala bonna. Nze byonna alien skin bya standing up for I don't like. Nadda ku bayimbi banne n'abayisaamu amaaso ye mupya mu industry naye alaga nti yategerera nnyo abantu. Simanya bano tebamanyi kola kino. Simanya nze abasinga. Simanya nze muyimbi asinga osasula Uganda. Yali mu nsawo z'abantu yamanyi ssente meka ze babasasula. People who have been in this industry for over 10 plus years are there seated looking at him. And you think he can kuwangala. He also knows that's why yatekawo limit naga ankoma this year. Atera asobola okukera ku mata n'abagamba ankoma next year. Ate mwina temujja kukola. So, y'all Ugandans, muli awo mulingo babiki. Buli muntu ajaba yimirirako paka yemu n'ategeera amazima kyeki ne what to stand for. Fights are useless. Nabagamba singa batula wansi nga abooluganda ne bo bakyogeramu ne muleekaana. Bakya abazannyira nnyo ku mitwe mu.